abantu bange ababeera ku ttaka kuno mu butuufu embeera gye balimu mbeera mbi, tebalina kyakulya, tebalina byakozesebwa mu maka nga ebyokwebikka, mifaliso, ebintu byawaka nga bw'obimanyi. Kujakira ku makya nga tuvuddewo nawe mulala addewo, kino kintu ky'abantu baliko obulimu bonna. Tikyagamba nti kyani era nga kojja kwa Kabaka Ssaalongo Kiweewa inaye ali bintu bino era waali yetanaafa. Era we mu kooti we tugenda abeera naffe kubanga twekubirako omulanga mu kooti. Naye kooti nayo yennyini teri kutuyamba, etubuzaabuza. We baga nti mukomenge ennaku z'omwezi 4 muddayo nga babakuba. Ekizibu kye tulina ekyokuba nti batugobaganya ku ttaka. Mikwano gyange njagala kukwebaza nnyo RDC. Njagala okwebaza Maama Namusisi. Njagala n'okwebaza Mwami Swale. Njagala bakakasa mikwano gyange tugenda kutambulira wamu nga ttiimu okulaba nga tetubalekerera, okulaba nga tebabataataaganya. Already tumaze okwogera ne RDC awamu ne Diso waffe, tumaze okwogera ne RDC. Tugenda kubeera nga tukolaganira wamu okulaba nga even ne mu kooti ne bwe kiba kitegeeza kulobinga kubanga ebyo byonna tubisobola. Okulaba nga twogereza n'abakulu abo baleme kusala musango lwa kusalira abo abalina ssente. Kyannaku nnyo omuntu omukulu ng'oyo permanent secretary atwala abantu abaliko obulemu n'asalawo okwagala okutwala ekifo kino ate n'ajja n'ayambibwako abasirikale ne bajja wano nga bw'olabye ne bamenya ennyumba ezo nga bw'ozirabye ne batubba n'abamu ne babakuba